Ya tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabi nga mbaleetedde eddagala ly'olaba ku screen yo, nga njagala oyige eddagala era omanye eddagala. Oyinza okuba olimanyi mu matu go naye nga tomanyi bwe lifaanana, oyinza okuba nga olimanyi bwe lifaanana naye nga tolimanyi bwe baliyita. Ekiba kirungi nnyo n'omanya eddagala n'omanya endwadde, nomanya nti endwadde bw'eti bwe mmanyi ndwadde ngiyitamu ntya era neeyambisa ddagala ki. Eno channel eno yakuyambisa oba yakweyambisa omanye eddagala just endwadde ziyitamu buyisi ne tuzoogerako, naye nga yakumanya ddagala na kuyiga ddagala lifaanana litya, baliyita batya. N'osobola okuba nga weeyambayamba. Kaakati eddagala lye mbaleetedde lino lye mulaba, oyo ye kayongo. Oyo ye kayongo abantu abamu gwe batera okukozesa. Manyi kayongo alimu ebika bibiri. Waliwo kayongo atera bbeere nnyo, abeera mu nnimiro naye nga taleeta bikoola wansi, ava mu ttaka n'ayambukira waggulu ebikoola ne byagaagala, naye ono ye bikoola byagaagira ddala mu ttaka, biviira ddala mu ttaka nga byagaagavu. Atera n'okumera ku miti kwennyini neekwata ku muti n'amerera okwo, naye nga bw'atyo bw'afaanana. Oyo atera okweyambisibwa mu ddagala. Waliwo abamu abalina abaana abatera otteekako mu kyogero, oyo gwe batera okukozesa kayongo. Tebakozesa oli ow'omu nnimiro atera okwefuga ettaka wansi n'azaaliramu. Oyo kayongo. Tugenda kuba tumanya eddagala ku channel yaffe eno lifaanana litya, era ngenda kusaba osubscribinge osobole okugoberera channel yaffe eno, nga buli ddagala lye nteekayo osobola okukola ki, ng'osobola oddiraba ne likutuukako obulungi n'olitegeera n'oyambisaako munno. Osobola okukomentinga ku ddagala ly'oyagala okumanya. Osobola osharinga vidiyo eno n'ogiragako ne munno n'agiraba. Mwebale goberera channel yaffe eno.